KBS TV era nga nze omu eyaleeta bebideewo e Kampala era obulamu tubutandise ne bebideewo paka bwafididde amawulire gankubye wala nnyo nga mpulidde nti bebideewo afudde nesifunako mawulire gagamba nti bebideewo mulwadde wakiri mujjanjabyeko kubanga obusobozi mbulina naye kibi nnyo Mukama omwoyo gwe awummuze mirembe ab'emubende ab'ekiyuuni tugume kuba bebideewo abadde omu ku ttaala gye tutunuulidde ewaffe era bebideewo y'omu kubamanyisizza kiyuuni ne mubende olwa talenti ye tufiiriddwa nnyo basabo ne bannyabo webale nnyo mukama wange okwogera soka twanirize president wa federation Eddy Kenzo BITIISA Musuuza president wange tusanyuse ddala okukulaba. Angwa mukulu sozo okyagenda okwogera yongeza ku microphone. President wa federation omukulu BITIISA Musuuza naye tuli naye wano okungubaga ate tumwebaza Ebanga mwefuge bannange kola omulimu ogulekali sokoveeko anamawulire mudde wali jangu wano maaso kankwetekawo kati jangu baba sokoveyo katono wano abasajja bayitewo sokodde mukuwali tonteka wala nnyo ndino mwana president wewe president atonyeze munyizi leka nkula abana mawulire bamuterere bulungi serera muko wano boti aterere mala moterezaamu oyo mwana Mati msema muko wano ekirala nti abantu omugenzi nabo webali okubalabako bali mu tenti eyo waggulu abaana b'omugenzi ayagala okubalabako bali awo mu tenti y'omugenzi bannamwandu nabo webali awo osobola okubabuuzaako nanyongera okuba nti bakungu basibannaffe abakatuuka President of Federation BITIISA Musuuza President wa Union Mukulu Sankupya Bishop Gombya Honorable Geoffrey Taya artist mwenna n'emikwano
banaye bannamawulire mwebale na okuba nti tuweesa omukolo gwa muganda waffe ekitiibwa obetulinda microphone sio bagenda kwogera kati mpola omulaba kamera awo abaana b'omugenzi bali era famire yonna maami awulidde famire y'omugenzi eryawo mukyala w'omugenzi alyawo abaana b'omugenzi bali awo n'abakyala be bali awo bambi so asobole ndowooza tekyobode ya muganda waffe etuuse mu tenti awo ow'ebyuma atyatereeza ewetaaga light tugenda kwongerawo naye nga bode ya muganda waffe yeeyo bebidewo mu tenti awo nga bannamawulire bakyakuba ebifaananyi n'okuba nti bakwata videos ezo. So embeera bwetyo bwekola ki? Embeera bwetyo bwetambula. Abali eyo muveeyo mujje tugenda kuba tubasomera program nga bwegenda okuba nga etambula mpola 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 kuba tugenda kubeera wano paka nkya tujja kuba tubabuulira buli kimu nga bwe kigenda okutambula tusobole okuba tuwerekera muganda waffe mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa nga omuyimbi. Kyekyo baganda bange, omuntu ali ku program Hansoni bali luno abudonyogonya Lord beat him. Tujja kuba tubabuulira mu maaso awo buli kimu nga bwe kigenda okutambula.
check what to sound ndaba egendeetereera technician samyeeko check what to say. Yeah. Alright. Rest in peace, baby dear. Alright. Kyannako nnyo era kitalo ddala omulongo gwa muganda waffe mukwano gwaffe omuyimbi waffe ebbanga lyabinaffe eddene kyannako era kibi ssaawa zino bannamawulire bali mu kukola byabwe kuba mufaananyi kibi ddala kyannako nnyo kyannako ddala atulese bubi teekateeka zonna zigenda tulina kusula wamu tugenda kulaba pulogulamu nayo natambula tugenda kubera mu paka nkya nga tulina kuyirako oluganda lwaffe mukulu waffe indasi agiruddemu ebbanga ddene mukama yasazeewo n'amuyita tugumire wamu tubere wamu katonda yasinga okumanya byonna sebo ntemutula omutula eri nasitebeza muzibeera eri muvuwa
Oliwa? Nze nkikutte.